President waife Kyagulanyi
Yes, Oliku Map Media TV nange run the transporter Karoniko ko akambuka wekati President ali Iganga mupendo lya Iganga wabula namutiko wenkuba afudemba okomala obukamazibwe aliku Map Media TV official nange run the transporter Karoniko akambuka kabwekati akana figa Istanbula nomukulembeze wotele vunyonyini dala wabula chenyeza okutegeza live ku Map Media tuli Iganga n'omukulembeze Kyagulanyi Setamu Robert. Mic check 1 2, mic check 1 2. Nenda muzikirize nikuja kwogera na tamo lusoga na tamo luga na byema byona ndikatogo nze mwene ndikatogo olwuluno mba muganda olwilule mba lusoga utolwalero tenda kuneta Kyagulanyi tenda kuneta Bobi Wine tenda kuneta ni katindingowe Banange nsanyuse nnyo okubeera wano. Wano ndi waka. It is not by mistake. Kabakiriza mu Katonda. It is not by mistake. Kinenkuba etonnya olwaleero. It is not by mistake nti tukonekitinga nnyo. Ebiseera ebisinga bali batugamba bi tebamwagira nnyo waabwe. Kati siri waka temutuwagira so mbera wano mbera waka. It is not a mistake nti bano ba blood mo mulamu bangala be Bobi Wine era singa tatanga chali unani muza na muzeyi soka tukanyiyo mwana kwa ita blood mo so nsanyuse nnyo okubeera wano baganda bange. It is magical to be here today. Njagala okabulira ebintu bino abaana b'Obusoga. Nkibagamba nnyo tuli fena nkibagamba nnyo nti it is not by mistake.
sinsobi kinsobi okubeera nti bwe twali tutandika people power wadde ekirowoozo twatula Kampala naye ku kironki nga twakironkingira wano Bugiri mu Busoga. Sinsobi nti wadde Uganda yonna yawagira ensonga gye twaleeta, sinsobi nti ate wane Busoga mwakitegeera nnyo. Sinsobi nti bwe twali tulonda abantu nti ani agenda okubeera chief ow'okusomesa abantu people power kitegeeza ki. Eyasooka yali Alex Waisa Mufumbiro. Lindako nga tuyigiriza abantu people power kyeki. Omuntu ayigiriza abantu people power kyeki kitegeeza ki. Yaba Busoga. It is not a mistake. Tuliziganye ani akyangala nnyo abantu. Tuliziganye. Era sinsobi bw'owulira omuntu ayogana ng'akugamba bintu bino manya otaagala obiwulire. Ate njagala nnyo mumpulirize abasobola okurikodinga murikodinge mugende mubiwulire abantu abalala. Sinsobi tine Alex Wanson Mufumbiro bwe twamulinyisa n'afuuka omwogezi w'ekibiina era sitiimu twali tunoonya omuntu alina okuyigiriza abantu people power kyeki. Yali alina kuba Busoga afuuke muwanguzi. Ekyo kitegeeza nti waliwo engeri abantu b'e Busoga gye mwategeramu omulamwa gwe tuliko people power. People power si Kyagulanyi. People power si muntu yenna. People power is you. People power yegwe sebo nyabo. Era ensonga etulese wano. Nsanyuse nnyo tusobodde okutuuka wano. Honorable Kaluya webale nnyo webali eddala kompyuta. Njakwogera ku Honorable Kaluya edda. Naye nyina ensonga ntono nnyo ze njagala okwogerako basebo ne bannyabo. Okusookera ddala tuli Busoga wano. Oboolyawo singa tetuli wano tetwogera bino. Tuli ffenna gasaba bamawulire bakakaneko katono bamawulire badde wano wansi. Okay. People power. Our power. People power. Our power. Byabagamba badde mbibagamba buli lunaku. Naye olunaku lwa leero njagala mbibagamba in a special way. Kubanga ennaku ntono nnyo eziyise. Tuli ffenna. Ennaku ntono nnyo eziyise basebo ne bannyabo. Njagala twanirize Secretary General David Sibomba yamugulira lwekuba ayitewo kyali wange. Kwata. Hello. People power. Our power. People power. Our power. Katuliziganye. Ennaku ntono nnyo ezayise Museveni yabadde wano mu Busoga. Era mu bintu bye yayogedde ku mawulire yagambye naye mmwe abantu ba wano musobola mutya okubeera mu bwavu obungi bwe buti. Oyo yabadde Museveni. Oyabadani yagambye musobola kubeera mutya mu bwavu obungi obuli wano. Oyabadde Museveni. Mwabasinga muli bato. Abasinga wano muli bato. Kati nze mundaba ng'omukulu. Naye nalina emyaka 4 Museveni bwe yawambira ensi yaffe. 4 years. Bangi kumwe baali tebanaba bazaala. Kati byenjogera bino muyinza okulowooza si bya ddala. Ne bamaama ne bataata bali wano n'abo ab'emyaka gyange n'abansingako mubimanyi. Museveni yabadde wano n'agamba kisoboka kijjammwe bantu mw'okubeerawo nga muli baavu bwe muti. Naye nga yeewuunya kiringa omubbi bw'akubba. Ate nkyamajja naga ennyumba ebeera etya nga teri mu madirisa nga n'amadirisa yagabbye. Katuwuliriza Museveni yabadde wano bangi mwewuunya ngenda bannyonnyola lwaki kyewuunyisa. Museveni yabadde wano ne yeewuunya obwavu obuli e Busoga. Mwe abato abali temunnakula njagala mumanye nti ono Busoga yali richest place mu Uganda.
wane Busoga ye mama soko kulima cotton ye mama soko kulima coffee mu Uganda eno Busoga ye ali industrial area si ya Uganda yoka wabale ya East Africa engudo zilerwe ne all kind of transport yaletukira wano mu Busoga wano mu Busoga mwali bagagga nyo wano mu Busoga abaana b'e Busoga tebalimanga mu bikajjo abayindi amusoga yali proud nga takolera abayindi ng'era abakozi bagenda ne babajja Rwanda babajja Arua ng'abaana ba Busoga ano bagagga nnyo nga bali too proud nga balina emmwanyi zaabwe balimu omuceere basomesa abaana baabwe tetwasomanga nga dream yange kugenda Busoga kusomera Namasagali dream ya buli mulenzi yali yakugendanga Busoga emwiri yali dream ya Busoga so mwabali wano wemuli that is not who you be no era mu byenjagala muve wano njagala ove wano ng'ogamba kino kyendeze ngoye zoyambadde that is not you no that is not you abo woli Museveni yakukosinzeewo era omulimu gwaffe mu generation yaffe kukujjaawo kukutekawo sana so baganda bange kyanaku nnyo tituli mu mbeera eno olwaleero oyo Comrade Lubongoya ekimutuusiza leeti abadde ayina bacoordinating abawala be tukomyawo abalala okuva mu nsi z'abawalabu naye ng'abaana abo abasinga bw'ataba Nanyonga oba Namukasa ojja kusangayo Banangobi ojja kusangayo Bamutesi ojja kusangayo Bakawuda Banayigaga that is not what we used to be so bemulaba tunyiga bemulaba tubagamba Museveni bemulaba tubagamba tukyusa embeera kubanga babafuula ba slave on your own land kutaka lyammwe ate nga bakozesa abantu abatono Museveni akozesa method ey'abazungu gye bakozesa nga bajja wano e Busoga alondamu abatono n'agamba kasitanfu n'oli kiba kimala ng'ajja nako bakontrolinga mmwe nga basigisa mmwe ensonga laki bajja n'omulama gwe bayita people power nga maanyi g'abantu si maanyi ga muntu kubanga n'omukulembezeewo omu oba wa ddiini oba wa nnono oba wa byabufuzi asobola okutunda naye gwe oba ogambe tojja kuntunda tajja kutunda olunaku lwaleero muli b'amaanyi bannayuganda bannange naddala abaana b'e Busoga kuba mwategera ensonga eno so mu mbeera gye batutaddemu how do we change it engeri gye tusobola okukyusa kino kyokka bannange njagala mumpulirize bakyali bange wulira golassa wulira njagala bino byekugamba tonsudiya busudiya kuba nze bansudiya dda sirika obiwulirize ogende mu geto obigambe abaana wano tetuli ku muzannyo wano tetuli mu kusimuka mayino no olunaku lwaleero basisita bammwe basireevu bwe bamugula tugende mu slavery kuba tuba tumanyi tutunda leba tumanyi bagenda tukozesa nga tituumala naye ne mugenda nga tomanyi nti bali mu kugula nsigo yo bali mu kugula kidney. That is what happens. So bino bwe mbibagamba bannange njagala mmanye ge mazima era namwe mbitambuze everywhere. Ensonga njagadde making sure teri very clear temuli basebo ne banyabo. Kisobose kijja ekyokubeerawo ekyo kisobose kubanga twasirika bulijjo tubagamba tewali asobola kufuula sireevu nga tokkiriza omalamu wa permission. Buli we musirika buli we mutafaayo buli we mugenda nga mugenda mukolera bitole bya mmere ne bajja ne babakuŋŋaanya ne babawa butishaati obweyero ne bawa n'ennusu 10,000 oba 5,500. You are selling your country. Engeri gye tusobola okubikyusa bino ebintu
Museveni asobodde otudividinga ng'akozesa ssente, ng'akozesa amaanyi, ng'akozesa emmundu. N'atudividinga ng'atudividingira mu tribe, Abasoga mudde eno, Abaganda mudde eri, Abagwere mudde eri, Abanyankole mudde eri. Kati bw'atyo basobodde otwenslavinga. Ate bwe yamalaawo n'adda ne mu tribes nazo n'azaawulayawulamu. Mu Abasoga mumanyi abaawulayawulamu. Abaganda Museveni abaawuddeyawuddemu, Abakooki n'abateeka eri, Abeesese n'abateeka eri, Abarundi n'abateeka eri. Bw'atyo everywhere. So kati ffe tulina okusalawo ne tugamba my friend, yes, nina eddiini yange, nina kabira yange, naye bwe tusisinkana ffenna tubeera bannayuganda. Kabira yaffe ye poverty. Kubanga kyekitugatta Uganda erimu bagagga n'abaavu, erinamu abalina n'abatalina. Kati ekisinga otugatta kwe kubeera nga tuli mu mbeera eno. So olunaku lwaleero muganda wange Kaluya. Kaluya ono twali naye mu parliament ey'ekumi. Nga tukkaanya mu buli kimu. Era twasinga okuconnectingira nga Museveni ayagala okukyusa constitution. Kaluya n'asooka n'akyusa n'emmotoka ye n'erekera okubeera eya yero n'agifuula black. Nga kyali wange olobola kamboloke. Ono kyali wange. Ne banalisi n'abakubeera MP nga kyali wange nga tudde emiziki. So bwe twali mu parliament, Kaluya n'agamba ekikulu mwana abantu bange tebagala oyo musajja. Naye kikulu ntya. Akatengo. Kaluya yali alina akatengo. Nakimanyi Kaluya musajja mugezi nnyo. Nakimanyi Kaluya musajja mukulembeze nnyo. Naye nga Kaluya alina akatengo nga mugamba kyali wange tubeere ffenna. Natuuka n'omu nga njagala n'omuyimira Bwakayima nga njagala mugamba Kaluya ozombonya. Kaluya yankubira essimu n'angamba Bobi, oba okuyimirira n'abantu bange kyensembayo okukola mu nsi ngenda kikola. Nga ndowooza saaga. Nali awo n'angamba njagala ojje ewaffe ng'amba abantu bange nga naawe ng'oli witness. Olunaku lutuuse olwaliro nsebo weebalimu. Njagala okwaniriza muganda wange. Naye nze sina amaanyi g'abantu. Abantu abo be babosi baffe. Kino nkigamba buli muntu yenna. Abantu abo be babosi baffe. Nange bwe nkeera ku makya netandika okwogera oludikya bayinza okutwala emisinde. Endagaano gye tulina n'abantu abo kwe kwogera ebibaluma ate okwogera amazima. Abantu abo balina okimanyi bali more powerful than Museveni and his guns. Abantu abo bakwagala, abantu abo baagala enkyukakyuka, abantu abo basanyufu. Naye gye bakoma okutwagala gye bayinza okoma okutukyawo. Bw'oliryamu abantu abo olukwe, nze gw'oliba oswaziza nga kyaliwo. Naye nze ndi confident. Kubanga nkumanyi kwe wayi. Bw'wali tonabeera ready, wangamba tewali ready. Kati bw'obadde ready, si nze nakubidde gwe wankubidde n'ongamba rasita tulumbe. Eri mwenna baganda bange, ffe mutulabire ku bikolwa byaffe, si ku bigambo byaffe. Mutulabire ku bikolwa byaffe. Kaluya ono nkimugambe wano mu kyama era nja kigamba nti mu abantu ba Museveni bagenda kutandika okubonyabonya. Bagenda kwagala okugulako emisango. Bajja kukuba tiyagasi. Bajja gezaako okujja okusiba oba ajja nakusiba. Naye totowa abantu bajja kuyimirira naawe. Basaba baganda bange Kaluya azze ku ludda lw'abantu nga talina mmundu yeesize mmwe. Kibagamba bulijjo nti omuntu ayimirira nammwe muyimirire naye. Mumuwe amaanyi aleme kuteerera. Mumuwe amaanyi amanye nti sayidi yazzeeko ye sayidi yamutima. Nammwe bakulembeze bannange mwenna tubaddenga ne problem. Era nkyoba oli awo kyekikyaganya eggwanga lyaffe okukyuka. Nga omuntu omulala bw'ajja ng'avuganya Museveni ng'ate bapolitician balabanga abayingiridde mu kintu kyabwe. Okitegeera eno Uganda yaffe ffenna omuntu nze kennyini Ssemwogerere Besigye Basaamunjuba bali mu kulwana na Museveni twanze n'ebbira miziki gyange. Bwe nawuuka
ne munyaniriza kuba Dr. Martin Luther King yagamba the time is always right to do what is right. Omuntu sawa ajja kukoleramu ekintu ekituufu eba sawa ntuufu. Tomugamba nga waluddeyo kasaba nga atuuse mwanirize. Twanirize abantu abasalawo abasinga Museveni bamubuuka dda abalala tebannaba mubuuka naye nga bajja mubuuka. So buli muntu akera ku makya nada kusaidia abantu mumwanirize tubeere bangi bamanye nti tetulwanira bufo. Buno bufo temuli gyoli MP oli meya oli ki temuli. No, Museveni bw'abanga yakyali pulezidenti w'eggwanga lyaffe ffenna tuba basirebu tulina kujjako dikitenta oli. So welcome everybody. Njagala n'okusaba naddala baganda baffe manyi batuwulira wano mbusoga nyinamu abantu bendispectinga benze nga nyumyanga nabo nga senga wange Rebecca Kadaga oyo senga wange. Njagala okuyimirira wano first of all mulamuseeko ekirala mugambe senga munnange jangu odde kusaidia abantu. Oyo Museveni takwagala nawe okimanyi babakozesa bukozesa tebamala okukozesa nga asuula eri. Mwe baganda baffe bawalubi mwe baganda baffe banabeeta mwe baganda baffe babalyeku. Njagala bagamba manyi gikiri seefu okubeera kusaidia Museveni kubanga abasirikale batemu nnyo naye njagala balabula mwegendereze muleme kubeera nga nswera ensiru egoberera omulambo paka mu ntaana. Museveni is a rotting corpse. Do not follow the corpse to the grave. You have time to save your legacy. Mulabe mwenna mwenna Museveni kyakoze abantu bammwe. Tekirina kubeera ffe abavubuka abato okubagamba you know more than we know. There should be a time when you should say enough is enough. There should be a time when you have some dignity for yourself, some decency for yourself. Mulekeraawo okubeera n'okutya. Mulekeraawo okubeera n'omululu. Muyimirire kusaidia abantu basebo ne banyana. Njagala okuba waggulu nga njogera ku kintu kino. Bannange mwenna abali wano bangi temuli bya bufuzi naye mwagala enkyukakyuka. Bannange tukolere wamu. Bannange tukolere wamu. Baganda bange mwenna aba NUP abali wano manyi mulimu n'abatali ba NUP. NUP is just a party like all other parties, but the biggest issue is returning power to the people. Abantu bayimiridde naffe wano mbadde wano ne nabamaama wa mukwano gwaffe omugenzi Comrade Dennis Waiswa nga maama ali wano. Dennis twali tugenda Omoro nga Dennis bwe yeesimbawo teyafuna amatiketi teyayitamu naye ng'amanyi nti omulamu omukulu kujjako dictator. Maama njagala okwebaza bwe twatuuka ewuwo nga tulesa omulambo gw'omwana wo. Nfuna obuzibu maama nze okunnyonnyola abazadde. Bumu Franka n'afa ne mugenda n'otulya maama we n'omugamba oba mugamba eki. Najja maama nga sirina byokugamba naye ate ebigambo gwe n'obiŋŋamba era ozzeemu n'obiŋŋamba wano n'otugumya n'ogamba abaana bange mugende mu maaso. Maama tetugenda kuswaza. Tetugenda kuswaza. Engeri yokka gye tusobola okusasula Waiswa kwe kuwangula. Kwe kuwangula eggwanga laffe ne likyuka. N'abantu abalala mwenna mwenna bannange tubeebaza tubebaliza ddala. Kaakati erimu abantu
kubanga message yange enkulu yammwe bana bakulembeze njogera nabo every now and then ne message yange enkulu yammwe mbasaba eno message mumpulize bulungi mugitwale yonna gye mugenda oba mu kirombe oba mu bikajjo oba mu geto oba ku nnyanja baganda bange first of all zayogera wano nammwe sogera jasinga Bobi Wine njogera nga pulezidenti wa Uganda. Obuyinza obwo nga 14 January wadde nga abayekera ba Museveni bawamba entebe yaffe entebe n'emmundu naye kati wano ndi mu bantu era obuyinza obwo saawa eno njagala kubugabanako nammwe njagala kubugabanako nammwe njagala okubawa obuyinza njagala buli omu ayagala okugabana ku buyinza buno akuteeka omukono waggulu namusirise njagala okuwa obuyinza akwatadde omukono waggulu ogende yonna yonna oba kulumbe oba mu geto oba mu nnimiro yonna yonna mugende mutambuze message eno mugambe abaana b'e Busoga nti tulina obusobozi obutuuse eggwanga lyaffe tulina obusobozi obutuuse eggwanga lyaffe mutambuze message eyo wonna temulinda abapoliticiani kutambuza message eyo bajja basangayo tolinda MP oba kansalawo no ajja kusangayo Museveni mwetayinza bategetinga naye Museveni atagetinga bakulembeze bwemuledde aba MPs ngajja bwemuledde abakansalazi ngajja mwena muze mulaba timulonda abakansalazi nga mbalonze bakigire kyemwagala bwe matuluusa eri tuwuliziganya abalyawo mwabalyawo mumpulira bulungi bwe batuuka eyo Museveni ng'agamba guudu bali abantu emitwalo 20 sobola kubagulirira ne kasita nfunye bakansala baabwe 10 nga bakwata abatwala Kyankwanzi muze mubiraba takomaawo ne mu parliament atuukayo joke kati abantu miliyoni 45 balonze ba MPs abayimirira ku manyi g'abantu bali bwe bati nga basabako era mulabye ba MPs bafa abamu nga batunda emyoyo gyabwe olw'ensonga eyo obuyinza mbukomyawo erimu abantu mwe you have the power era bw'otokola kituufu njagala omanye nti obuyinza bwe tobukozeseza naye nze mbukuwa mubukulembereyo era omukulembezeewo wamusanga mugambe Kyagulanyi yatugambye mwe muli bakozi baffe era omugambe tukulembere tugende mu struggle bw'oba tosobola tukulembera tugoberere mugamba baba tabakulembera akole ki abagoberere ate baba tasobola bakulembera nga tasobola bagoberera abaviire tetukikola ng'abantu Museveni tayisobola tusitopinga tokola banjagala olunaku lwaleero omwoyo gwa people power guyimuke mumwe omwoyo guyimuke mumwe nga ffe bwe tuorganizinga gavumenti empya eya NUP njagala mumanye nti ne gavumenti ejja kuyimirira ku people power ate nga people power yemmwe so olunaku lwaleero basawo ne banywabo mwenna mweredde obuvunanyizibwa na buli kwetukako mugambe nti omukulembeze gwe twalonda yatugambye naffe atugabanyiriza ku buyinza tukole ekyo kyayagala tukole kubanga buli omu kumu asobola okubeera Kyagulanyi Baseveni banyabo bannange message esinga obukulu ngibawadde muzikirize mbeebaze muzikirize malize nga mbazaamu amaanyi nga bategeeza nti Museveni tulina we tumutuusizza emyaka ena egiyise abavubuka batono baali babeera ku ludo ng'ebibasanyusa Manchester na Arsenal ebibasanyusa Kimansuro naye kati abavubuka mwena obwongo buli ku ggwanga lyammwe kyemulekera awo ekyokubiri Museveni yawamba ensi yaffe ng'akozesa emmundu ffe tetukozeseza mundu kubamaze emyaka 36 nga sente zaffe zonna ez'omusolo bazigulamu Kyakulanyisa twamukubye mu Robert Style emmundu ze tezikyalina mugaso Museveni agagalidde ku bya bugagga ggwanga mwajja mumulaba ani azoganyaawo
olaba omuntu akyankalanya abeera akyankalanya mesegi gyembawa kati njagala mumanye baganda bange Museveni tutuusiza ku kisenge mumpulya bulungi Museveni yatera ku macanga agamba amafuta gage kati oloriginalo twalugadde tajja gasima ekyokubiri njagala mumanye nti amaanyi gali mumwe era mbeebazamu abaana b'ebusoga bwe twabagamba abantu mu Uganda era mwekalakase era abagezi baali busoga benekalakase tegeze ebintu byokwekalakasa bikola ebintu byokwekalakasa bikola ki ebintu byokwekalakasa bikola yensonga lwaki olunaku lwaleero ne Museveni yajja abaana waffe ku masomero bagende bamwekalakasizeeko amafuta tugasibye lwaki kubanga ensi yonna yonna bawuliriza abantu newankubadde omwezi guno gwa Novemba nga 18 ne 19 gigenda kwera emyaka 2 bukyanga Museveni ne batemu banne batta more than 150 people okumu ku misango Museveni ekigenda omuvunaanibwa mu kkooti y'ensi yonna era nga naye tugenda mutwalayo so buli kyakola njagala okikole ng'oli confident wano tetuli mu lwali bakoyi tetuli mu byakusaaga twagala kujjako dictator ate ng'ekyo tetugenda kikola ffeka tugenda kikola nammwe baganda bange mwebale nnyo mwebaleda kwagala nsi yammwe mwebale nnyo mwebaleda mugoberera amazima mwebale kukiwagira tetulisobola kukola kintu kyonna nga tetuli nammwe ne buli we tubayita ne mujja ne muwulira bino bigambo ate ne mubyongerayo eyo tubatekinga sitepu endala ey'okwenunula bagala basuubiza nti olunaku lugenda kukya lumu oba lulibeera lwa Mande oba lubeera lwa Sande oba erikubeerera etonye oba eribeera totonye mugenda kulaba ku Museveni nga takyali pulezidenti wa Uganda ng'alimeka mugenda kulaba ku Uganda eyeyagaza mugenda kulaba ku Busoga ngezeyo ku original mugenda kulaba Busoga nga industrial area eya East Africa mugenda kulaba ku masomero gamwe nga gazeewo nga malaliyo gamwe gazeewo mugenda kulaba nga mulina omukulembeze gwe mwakulonda omukulembeze agenda okawa ekitiibwa omukulembeze agenda okawuliriza so n'omugamba abaganda bange nandigenze maaso nenjogera naye tebisobola kuggwayo mwebale nnyo mwebale ddala musigale nga muli wamu bakulembeze bannange musigale nga muli wamu obadde ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter Map Media TV katulira ng'akwasa Comrade Kaluya kaadi eno eya MUP ng'akugamba muganda wange eno kaadi gyeragatulwamu naye nga kaadi si enkulu omukulu tusanyuse nnyo okubeera nawe ambulera mukwase ambulera nawe wanakola ekiziraku tusaadayo wena ewe nabakabikola omuntu tambara
Bamuyita Kaluya, yeah. Andrew Kiiza Kaluya, Andrew Kiiza Wa. Ekyo kye bayita laavu y'omukulembeze. Ekyo kye bayita laavu y'omukulembeze. Enkuba ebagwereddeko bolaba abo. Tuli Iganga ku Map Media TV nange Run the Transporter emabega wa kamera. Oyokote akatebe nakasa kubatira ennyumba. Yakutte akatebe nakasa kubatira ennyumba. Kati omunyumiza. Toyina ky'omugamba oli ku Map Media. Tuli Iganga n'omukulembeze Kyagulanyi Robert. Kye bayita amaanyi g'amatu. Enkuba emugwereddeko. Enkuba ebaddemu omuzira okamala obukamazi. Kugambe tutte ebitoke. Bano bali muti. Abo ebakubidde muti. Tebafuddeyo babiri mu laddu. Ebakubidde muti. Kino kye bayita laavu nkidamu oba kyogera mu luzungu. Kino kye bayita okwagala. This is what they call love for the president, the true elected president of Uganda. You're live on Map Media with me, Run the Transporter. We need Iganga, and it has been raining for over 30 minutes. Imagine people. Wow. Wow.
Wachobokola kiri kimu sharinga video eno, sharinga Map Media TV. Tuwatusako mutindo gokka kasimula na kukamera kurecho. Tuwatusako mutindo gokka gwe ali ku Map Media. Nkugambye enkuba ekyafudemba for over now 40 minutes ngetonya. People power! 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 Power!
Okay, microphone. Tukola wano space, emizindalo gino gisobola okola ki? Twine wano. Yes, gomunange ali ku Map Media TV. Oli mulabe mulungi nnyo okamala obukamazi. Oli mulabe mulungi nnyo okamala obukamazi. Tulina mukulembeze mu district ya Iganga. Yitiwanise bendo ya Iganga. Nange run the transporter. Telefoni nyini ddala. Mudachika esali mbale. Everywhere. Kutumana to backstage bulungi omukono gutandike abakalina ku backstage to backstage wera lero wera ndala people power our power olwakaine nija kutusamu mu program ate mwenda kutugana nikwenda okwaniriza abakulembeze aba National Unity Platform abali wano bonabona nikwenda okwaniriza abesimbawo ku tiketi ya NUP bana mwemerere ku mwena nawesimbawo ku tiketi ya NUP abo besimbawo ku MP Honorable Maria Weidinda, Honorable Marcel, Honorable Nasa, Honorable Aziza Kakelewe, Honorable Marika Rita, Honorable Nabilo Ruka,